Siikuluusa eyo jjajjaffe oyo Bakazirwendo Ssemmandwa yalinga atuula ku mutala Bumpenje era yayina abaana n'abazzukulu. Ku mulembe gwa Kabaka Kato Kintu we yatandikira mu mwaka awo nga 1200, jjajjaffe Bakazirwendo Ssemmandwa ye yali akulembera Abazirange mu biseera ebyo era yalina abaana n'abazzukulu naye nga bw'omanyi Abaganda tebabalirwa baana. Yalina abaana bangi n'abazzukulu bangi naye ngenda kunokolayo ku baana be yalina abangi, ngenda kunokolayo abaana 4 abaakola ebyewuunyisa nga n'essaawa zino tubasomako abaana abo 4. Omu ye yali Lule Kyesimba mutabani we, omulala ye yali Lule Kireke, omulala ye yali Musoke, n'omulala ye yali Nambi Natutululu. Abaana abo 4: Lule Kyesimba, Lule Kireke, Musoke ne Nambi Natutululu. Abaana abo be njagadde okunokolayo naye nga bwe nkugambye yayina abaana bangi. Abaana bano abajjajjaffe baali bakozi nnyo era nga basuubuzi era nga bakola nnyo, baali b'amaanyi era jjajjaffe Lule Kyesimba yali ng'asuubula ebintu eby'enjawulo nga bagenda e Bunyoro ne baleeta ebintu eby'enjawulo ne babireeta e Buganda era yayiga nnyo Olunyolo n'abeera nga alumanyi nnyo. Jjajjaffe Nambi Natutululu ye ate yali mukyala mulungi nga mubalagavu okukamala era Bakazirwendo Ssemmandwa n'akwata muwala we Nambi Natutululu n'amuwa Kabaka Kato Kintu era naye Nambi Natutululu mu ddya lye yakola ebyewuunyo, nabyo tugenda biraba. Era abantu bano 4 ba nkizo nnyo mu kika ky'Engeye era nga n'essaawa zino abantu bano tuyina abali mu bifundikwa byabwe. Tuyina ali mu kifundikwa